atenderezebwa agulumiswe oishitaffe Katonda ne mama namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala nsindikira ekitangala ndi kwagala nsindikira okwagala ndi bumu nkusindikira obumu mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakikana mwena abampuliza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Katonda ne mama namugereka wepawuni bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepawuni eyabweru Katonda atudde munda munze alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda etengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza kusaba bisule mu ggulu weeyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu. Ebbaluwa eyakadde kano eva mu batuuze aba Sengendo ez'obwa Ddungu abamanyikiddwa nga The Actorian Group mu Runyaanyembe. Egenda bw'eti tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliza ebbaluwa yaffe. Abaagalwa, okumanya kwe kutuddemu amazima ag'eddala. Obubaka bwaffe eri mmwe buli bumu era nga ge magezi ag'oyo asoma era awuliriza obubaka bwaffe mu kadde kano. Abaagalwa, kikkirizibwa era bangi bakkiriza nti abaluŋŋamya bammwe n'ebitonde ebitudde ku mitendera egya waggulu ng'abasomesa n'abayambi bammwe ku Sengendo eno banjawulo nnyo okuva eri mmwe era bagezi era baaweebwa omukisa era batukuvu okusinga ku mmwe. Bangi ku mmwe mulina ebifaananyi eby'abajulizi bammwe nga beetooloddwa ekitangaala era nga beetooloddwa ebire ebyo ebituddemu empulira ey'essanyu era nga we bawombeese engalo zaabwe. Abaagalwa, ebifaananyi ebyo ebibaleeterwa oba ebyabaleeterwa amadiini bitudde mu maanyi ag'obulongo obubiri obw'okwawukana era ng'abasinga ku bo abali ku mitendera egy'emitendera egya waggulu, abaagalwa, baakola bukubirire era obulamu bwabwe bwalimu okusika omuguwa nga nammwe we muli okukikola. Bayise mu bulamu ku Sengendo na Ttimba era ne basobola okubeera nga beeyobola ne batuuka mu ntegeera gye bayina kati olunaku olwaleero. Abaagalwa, tuyagala tubajjukize nti watuddewo omu atudde mu bwannamunigina obuli mu bangi. Abaagalwa, mu biro ebyakavuyo n'ebiro eby'enkyukakyuka waliwo okuyaayaana kungi okuviira ddala mu biro eby'emabega okwokuyimusibwa kwa Sengendo na Ttimba okwo okwajja eri obulamu bwammwe, okwajjanga engeri ennyangu era engeri enaabayamba okusobola okubeera nga mweddiza amaanyi gammwe. Abaagalwa, ebiro ebikadde bino ebyo nabyo byali bimu ku biro eby'ebirooto byammwe nga we kiri kati. Abaagalwa, mu biro ebyo mwali mutudde mu kirooto ekyo kyennyini kubanga ebisinga byali bikeekeddwa nga newankubadde mwalinga mwefuulanga abatambulira mu kkubo eggolokofu. Sengendo na Ttimba n'abantu abamutuddemu
bayise mu kubonaabona okutenkanika okwo kwabateerwamu enzikiriza ez'enjawukana okumala ebbanga ddene, era nga kano ke kadde musobole okubeera nga mukula busukkakkubo w'enzikiriza ey'ekirooto ekyo. Ekyo ekibatadde mu busibe okumala ebyasa n'ebyasa eby'obudde bwammwe, eons of time. Abaagalwa, ku kimu ku birungo bye mwetaaga okubeera nga mufuna kwe kubeera nga mufuna entegeera ey'emitendera egya waggulu, ne mufuna okutegeera n'okumanya n'okubeera nga mutambulira mu maanyi ago ag'entegeera agabatuddemu oba agatuddemu buli kintu oba mu buli muntu. Abaagalwa, mulina okufuna okutegeera n'okumanya ku kirungi n'ekibi ku kweyisa kw'omuntu yenna, nti okweyisa okwo tekubeera kwa buntu, naye ebiseera ebisinga kubeera kuteereddwawo eri obutukuvu bwe asobole okubeera nga akkiriza entegeera eyo eyamuteerebwamu enzikiriza ez'amaanyi abiri n'okwawukana. Abaagalwa, kino kiriŋŋanga kukanyuga bulangiti eri ettaala eyakaayakana. Bulangiti emu yandiba nga nkwafu nnyo era ng'ezitowa nnyo era nga nzibu kuggyako, ate ng'endala nga kiva ku ngeri ani abeera agikanyuzeeko. Abaagalwa, buli muntu yenna okuviira ddala ku kumanyika kwe n'ebyo byonna n'obusobozi bwe bw'ayina oba ekitiibwa kye, n'abo be mulowooza nti nno tebeetaagisibwa nga mukozesa omutendera ogw'ensi eyokusatu. Abaagalwa, bonna okuva abo be mulowooza nti baakitiibwa nnyo n'abatali baakitiibwa, bonna Katonda atudde mu bwannamunigina. Mu ngeri eno abaagalwa, ekirungo kyokka ekitudde mu muntu bye birungo bya Katonda. Embeera z'obwana bw'omuntu kye kifaananyi ekizannyibwa mu muntu, era ekifaananyi ekyo kitondebwa ne kizaalibwa okuviira ddala mu nzikiriza ezo ez'obuntu ezibeera ziggiddwa mu tterekero ery'enzikiriza ey'awamu ey'amaanyi abiri n'okwawukana ago agakkirizibwa ng'amazima. Abaagalwa, kubanga amayengo ag'ekitangaala geeyongedde okubeera nga gesolosa ku Sengendo eno, geeyongedde okubeera nga gayanika buli kintu kyonna ekibadde mu nsi ey'ekizikiza. Ebintu bingi nnyo bye muzze muwanirira ng'amazima gammwe beeyongedde okubeera nga bisuukundibwa, musobole okubeera nga mubiraba, mubiyige, era musobole okubeera nga mu biwonya nga mukozesa amayengo ag'emitendera egya waggulu. Ebimu ku bino byebyo obukuubagiro bye mubadde nabwo wakati w'amaanyi g'ekisajja oba g'obwa Nalongo n'obwa Ssalongo. Amaanyi g'obwa Ssalongo n'obwa Nalongo, obukuubagiro ke mubadde nabwo okumala ebbanga ddene. Abaagalwa, bangi ku basajja beeyongera okubeera nga balwanisa n'okulaga eryanyi lyabwe, nga bakyawanirira enkola zino enkadde.
kubanga yengeri gye bamanyiimu amaanyi g'obwa Ssalongo. Bangi ku bakyala beeyongedde okubeera nga bafuna enkulaakulana ey'obunyiivu ey'enge effutwa eri abaami nga we beeyongera okubeera nga bafuna entegeera n'empulira ey'amaanyi mu nda yaabwe. Obunyiivu bw'abakyala eri abaami n'abaami obunyiivu bwabwe eri abakyala bino byeyongedde okubeera nga bisuukundibwa bideetebwe bisuukundibwa ng'amayengo amakadde bisobole okubeera nga bijja mu bulamu bwammwe ebyo bye muzze mutambula nabyo mu bulamu bwammwe obw'emabega musobodde okubeera nga mubireeta mu bulamu buno kubanga abakyala bangi bayisiddwa bubi nnyo abaami kubanga abaami balowooza nti bamaanyi nnyo era bannaggwano okusinga abakyala. Enzikiriza ekyagenda mu maaso ku Sengendo eno mu mawanga mangi. Abaagalwa, tuyagala tubategeeze nti abakazi bangi olunaku olwaleero baali basajja mu bulamu bwabwe obw'emabega. Tukiddamu. Abakazi bangi olunaku olwaleero babeerako abasajja mu bulamu bwabwe obw'emabega. Era mu ngeri eno beenyigira mu mpisa ez'ekisajja ezo ezaabaleetera empulira ey'okwesalira omusango. Empulira eyo ey'akavuyo eyajja mu nsi yaabwe. Naye baali balina okuyaayaana okuyiga basobole okubeera nga beeyubula mu bulamu bwabwe ku Sengendo nattimba nga bayita mu kikula ekikazi. Mu ngeri eno bawone era basobole okubeera nga bateekawo okuwonyezebwa. Abaagalwa, amaanyi amatukuvu ag'obwa Ssalongo gatudde mu kirungo kya Katonda ekyo ekiramu era nga kiwanirirwa kikozesebwa era nga tekibeerangako na kwawukanyizibwa kwonna n'amaanyi amatukuvu ag'obwa Nalongo agabayamba okubeera ne mpulira eyassenga w'omutima gwammwe okufaayo n'okwagala kw'ebirungo bw'obwa Katonda. Abaagalwa, buli kirungo ku kino kikola akabajjo ku kirungo eky'obulongo obukola obumu. Mu ngeri eno tebusobola kwawukanyizibwa. Nedda. Mu nsi ey'amayengo ag'ensi eyokusatu omuli enzikiriza eyo etudde mu bwesedde obw'abantu obw'abannemunigina obutudde mu maanyi agatudde mu maanyi ag'okwawukanyizibwa n'amaanyi abiri. Buli kiseera wabeerawo okukontana. Ebirungo bino ebibiri eby'entegeera entukuvu emu buli kiseera bibeera bitudde mu nnyama ey'omubiri gw'omuntu, mu ntegeera, mu mmeme n'embeera ey'omwoyo. Naye nga muli ku Sengendo nattimba birabika ng'ebibeera byawukanye. Abaagalwa, y'ensonga lwaki mukadde kano enkyukakyuka egenda mu maaso mu ntegeera ey'awamu n'okuzuukusibwa n'okutandika okubeera nga muwambaatira ebirowoozo eby'obumu. Abasajja batandise okubeera nga bayiga nti basobola okubeera mu bwa Ssalongo bwabwe ne bawambaatira
ebirongo eby'obwannalongo bwabwe mukadde ke kamu nga tebatidde oba nga tebalowoozezza oba tebeerowoozezaako nti nno kya buswavu. Abakyala nabo batandise okubeera nga bayiga nti basobola okukola okusalawo eri obulamu bwabwe nga bagoberera ssenga w'omutima gwabwe ne bakola kyonna kye beetaaga okubeera nga bakola mu bulamu bwabwe, nga bamanyi nti okubeera kw'obwannalongo bwabwe mu nda yaabwe tekibafuula nti nno tebatuukiridde. Naye nga newankubadde enzikiriza zino enkadde obuvunaanyizibwa wakati w'omusajja n'omukazi bikyeyongera okubeera nga byekuulisa ntende oba birinnya enkandago nga biteekawo oba nga biteekawo okwaŋŋanga okw'enkyukakyuka okwetaagisibwa mu bulamu buno. Abaagalwa, okubeera ng'omuntu tekiyinaako kkomo mu maanyi g'obwa Ssaalongo n'obwannaalongo. Naye olina okutegeera nti amaanyi gano gayina okuzannyiikirizibwa mu bulamu bwo buli lunaku, era otegeere nti amaanyi gano gakutuddemu. Abaagalwa, tubasaba mutegeere ng'abaana b'abantu temuyina kirungi oba kibi ku birungo ebyo ebibatuddemu oba bye muwanirira ng'ekikula kyammwe. Ebikolwa byammwe ebirungi eby'okwagala eby'ekisa byebyo ebikolwa ebya Katonda byalabisibwamu mu ndabirwamu ye, naye tebitegeeza nti bibye. Kyekimu n'ebikolwa ebyefutwa eby'ekizikiza eby'okweyagaliza n'ebyakavuyo. Ebintu ebyo tebitegeeza nti bibyo mu buntu, naye obeera obitonze mu ngeri y'obulimba okuviira ddala ku kkuŋŋaaniro eryawamu, era entegeera eyo ey'obuntu ey'enzikiriza eyo nekka mu ntegeeraayo. Abaagalwa, nga mutandika olugendo luno kibeera kizibu nnyo okubeera nga muzuula amazima gammwe ag'obuntu, we mwesanga nga ebiseera ebisinga ebikolwa byammwe biviira ddala mu bikolwa eby'ekizikiza oba ebigambo byammwe nga biviira ddala mu bikolwa eby'ekizikiza. Naye eri abo bonna abawuliriza era abasoma obubaka buno beetegese era nga beeyubudde ekimala, basobole okubeera nga bakulaakulanya olugendo olw'obuziba olutudde mu nda yaabwe, bafune amazima gaabwe agatudde mu nda yaabwe, singa amazima ag'ensi ey'amayengo ensi ey'okusatu. Abaagalwa, Katonda yekka kye kikula eky'amazima eri buli kinnoomu, era nga buli kintu kyonna ekitondebwa mu nsi ey'ebikwatibwako kiviira ddala mu nzikiriza eyo ey'awamu etuddemu amaanyi ag'okwawukana n'amaanyi agakontana abiri.
kino kibeera kizibu nnyo kujjukira kubanga mubeera mulaba entalo obusambattuko n'ebikolwa ebya n'akalyakaani nga bigenda mu maaso eri ensi yammwe naye entegeera yammwe eyo etudde mu kikula eky'obuntu bwammwe eky'okugezaako kubanga kye kitangaala kye mwajja okusobola okubeera nga muleeta era nga kati mweyongedde mukadde kano okubeera nga muyongera entegeera ku ntegeera ey'awamu mwenna okubeera nga otambuza obulamu bwo nga Katonda atudde mu bw'obuntu tekitegeeza nti obeere nga ozibiriza oba obutawuliriza Katonda yenna awamu n'okubeera nga otegeera nti Katonda atudde mu buli kintu kyonna naye kikuyamba okubeera nga otambuza obulamu bwo mu buli kadde konna nga weetaaga okubeera nga oteeka essira ku ekyo okubeera nga otambulira maanyi go ag'obwa Katonda bwo kitegeeza okwekkiriza gwe kennyini okubeera nga ogoberera ssenga w'omutima gwo ku bikolwa byonna by'ogenda okubeera nga okola n'ebigambo by'ogenda okubeera nga oyogera mu ngeri eno bisobole okubeera nga bitegeerebwa era bisobole okubeera nga bifumiitirizibwa mu ndaayo nga tunnaba kubeera nga obifulumya kubanga kino kiba kitegeeza nti osobodde okubeera nga otegeera amazima go nti yeggwe kitangaala ekya bulamu bwa Katonda endabirwamu ye. Abaagalwa, akadde kano kaseera ka kweddiza maanyi go ag'obwa Katonda bwo obutudde mu ndaayo bwe wajja wano osobole okubeera nga ogatta ekitangaala kyo eri ekitangaala ekyawamu era oyambe amayimusibwa n'amakyusa ga Sengendo eno esobole okubeera nga efuna amayengo ag'emitendera agency eza waggulu. Gwe kennyini gwe wajja tusigadde efe abatuuze aba Sengendo ez'obwa Ddungu atenderezebwa agulumizibwe Owekitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.